Joshua Makawa nga yamukwanaganya w'ekitongole ki St. Diego mu Kampala ategeezezza nga bagenderedde okubunyisa enjiri ey'emirembe mu ggwanga n'ensi yonna nga bayita mu kusaba okusobola okumalawo entalo eziri mu mawanga ag'enjawulo ekiviiriddeko abantu abangi okufa n'abalala okufiirwa ebyabwe. Ekituleese wano n'okuyita enzikiriza ez'enjawulo kwe kwogera ku mirembe mu ddiini zaffe, mu mawanga gaffe, mu nsi yaffe, nga tukozesa buli kitonde kyonna ekituli mu maaso oba okumpi nga tugezaako okukiyisa mu baana, tukiyisizza mu bavubuka, tukiyisizza mu universities, nga twagala emirembe gye giba gibukaana okusinga abantu ababundabunda nga bakaaba, babundabunda, banoonya ekyokulya, bayagga. Ssaabawandiisi w'olukiiko lwa Episkopi mu Uganda Father Peter Debo ategeezezza nga amawanga agali mu kulwanagana mu kiseera kino nga bwe galina okukomya entalo okusobola okuleeta emirembe mu nsi olwo kyongere okuleeta enkulaakulana mu mawanga. We will not desire. That's what we don't like. That's why we are saying this harmony should not be only within one individual or within a few selected people. It should be with everybody, whether institutions or not. Abamu ku beetabye mu kusaba kuno basinzidde wano ne basaba abantu bonna mu ddiini ez'enjawulo okubegattako mu kaweefube gwe baliko okulaba ng'emirembe gyongera okubukala mu nsi. We need peace in the Middle East. We need peace in Africa. War is not a solution. Bana entalo zikome. Tubeere n'emirembe, entalo z'amaddiini ziggwewo. Oluvannyuma bannaddiini batadde emikono ku bipande eby'enjawulo nga bino bibaweereddwa abayizi ba St. Peters ng'akabonero ak'obumu n'eddembe. Sulaiman Sebugwawo ne Hassan Kasagga, BBSKATI, gy'otobadde. Mukulikayo nnyo abasasi baffe bwe tweyongerayo abayizi ku ssomero ku ssettendekero wa Islamic University in Uganda.